Mbaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya agange yenze Trevor Online era nga nzize ne poliisi Wakiso erumbiddwa abajaasi b'eggye lya UPDF abasoba mu 20 nga bajjidde ku mmotoka ekika kya drone ne bazingako wamu n'okukuba DPC Superintendent of Police Esther Kiza wamu n'abasirikale bakulembera. Olumaze okukola bino, abajaasi bano ab'akabinja ka Presidential Task Force on Land and Matters of the Environment nga bakulembeddwamu omukulu omu gwe sitagenda kwatuukiriza mannya bakubye amasasi mu bbanga wamu ne ofisi ya DPC. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti omukulu omu mu magye ng'ali ku ddaala erya Brigadier avunaanye omuduumizi wa poliisi okutaataaganyanga ebikwekweto ebigendereddwamu okumalawo obukuubagano ku ttaka. Guno mulundi gwakubiri mu bbanga eritannaweza na mwezi ng'amagye galumba poliisi ez'enjawulo ne bateeka abaduumira ku nninga saako n'abo be bakola nabo. Mwebale nnyo okulaba vidiyo eno, mbajjukiza okulayikinga ate mu abatana subscribinga mbeegayiridde nsaba mu subscribinge kitusobozese okukuza audience yaffe mu bbanga eggere.